abamu kye mutamanyi Honorable Sseggona kye baagaana okumuweera kaadi ye gundi okuvaayo neetegeera nti Honorable Sseggona yakwata ku ssente za Hamu n'ayisa ekintu ekyo mu ngeri etaategeerekeka. Bagamba nti munnange ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka. Kakati nno wano Bannayuganda baali badde bafunamu ekyokuyiga nti bwe tulabanga abantu nga bakoze ekintu oba oli awo kyolowooza nti kyekyali badde kikolebwa kyekituufu, olaba kakati oyo tosaamu kompeyaringa kw'oli, abo be bateeketeeke, be baasoma, be bamanyi, ate bwe batali ani ayinza okwogera mu palamenti ategeera ensonga. Muganda wange, Uganda wetuli essaawa eno twetaaga abantu basobolera kulemera ku kituufu, so si abo abaasoma n'ebyo baasoma nga babiteeka wali ebbali tebitugasa, bo bali mu kwegaggawaza. Libadde teriri busa Mbote Kamanajja nannyonnyole kubanga atula kakiko kakosase bw'atugambye akatambi weekali era mwenna ku mutimbagano abasobodde okukalaba mukalabye, naye nga bino biri waffe okubeera nga byogerwako era nga byongerwayo abantu basobole okubeera nga babitegeera. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannaba kubeera nga asimbula okuva ku kitebe okugenda eGomba Butambala, yayogedde ku nsonga ya Hamu era n'akakasa nti oyo akolera General Museveni. Oba weegendereza Robert Kyagulanyi Ssentamu kugono omuntu tayagala nnyo kwogera ku muhoozi kubanga ndowooza tayagala muwa platform ate kutandikira awo kati awo oyo ye yamuzikiza. Essaawa eno ayogera ku Museveni yekka kubanga Museveni ye yegasse n'abali bonna okutwaliza awamu kuba Museveni ye muhoozi, kati tosobola kwogera ku bantu babiri. Naye munnange waliwo omukyalo omu Anatalia Oze, mumumanyi yakolanga ne Zahara Toto, yakaabya amaziga wali ku City Hall nga nnyonnyola yali yasalawo okutuuza nniya naye ye tali mu byabufuzi, tali mu awe wali obuzibu bwa Uganda nti temuli mu byabufuzi, mukola byammwe bwe babalimbalimba, temubeera mu byabufuzi, temwekalakaasa, temukola mutya, mukole emirimu gyammwe. Kumbe bo muganda wange babali bubi. Kati Kyagulanyi agamba ki? Bano bahamu abo bakozi ba Museveni, oyo Museveni, okay? Museveni yewandikira ebbaluwa n'omukono gwa kkono n'agirisibinga n'ogwa ddyo. Okitegeera? Bino Museveni yewamba ekibuga, bano abalala bonna abakozesa abakozese, n'abo abali mu opposition mumwe mbate ezo sindikirizo zijano muve mu kulwanira obufoofofo tuddewo nakyemalira. Abadda mu kulwanira abadda lutukulira mu mbeera eno ze kasita nsigala mu kafo kano ze kasita bidde ebisaawa eno bwe bagamba nti interest ekisimanya batugambeko balina okuwandiika official. Twetaaga Bank of Uganda, twetaaga KCCA, twetaaga tulekekuma wano eddoba zinaffe lituuke wonna. Mbalayirira buli mukazi alivoko nendafiri neŋŋamba kakole bizinesi, neŋŋamba kantuze nniya kole bizinesi kwengama bokka. Omwezi bakumembaleka nebandika ku mukutu nga mpulira buli musuubizi. Neŋŋamba obaaboneka ntukokola sirika fuba kubyogere okolereyo omunda kubaera we bategeera nti okola ajja kuyingiramu. Naye era tukomyewo nga tuli wano tusaba buyambi, tetuli bannabyabufuzi, tusaba buyambi. Bambi ye alowooza nti okugamba nti si munnabyabufuzi tusaba buyambi tetuli bannabyabufuzi, ndowooza mulaba, tusaba buyambi tetuli bannabyabufuzi kwegamba nti awo General Museveni agamba bano tebali mu byabufuzi kati baboneredde, akaliro bakawulidde. Okay, kakati awo naye nga okusinziira ku mbeera nga bwenjiraba abantu emmaali gye bafiiriddwa ddala gw'osuubira okuba nga ani ayinza okubaddiza emmaali eyo. Ekisooka ekibuga mulina okukyamuka, mulina okukyamuka. Ekyo baalabula dda nti ekibuga kiriko abo be baagala okubeera nga bateekamu mu kibuga nga bwe kyali mu kikuubo nti abantu baafiira emmaali yaabwe mu COVID. General Museveni yatuteeka mu COVID emyaka 2 mujukire nga tewaliiwo ngeri yonna gyayinza kuba gy'oyinza kukinyonyolamu kikyetaagisa wabula nga ye awoze kimu mbw akuuma abantu be baleme kukola ki, mbw akuuma nnyo abantu baleme kufa. Naye nga ate ku mulembe gwe sisuubira nti waliwo omulembe ogussa abantu ku ssego gwa Museveni kuba Museveni yatandika kutta ng'ayingidde ensiko n'atta emyaka 5 ng'atta bussi
abantu ne bafa n'okutuusa kati abantu bakyakola ki bakyafa bayinza obutafa nti naabase directly oba okubeera nga abase directly kuba kenyini agamba tezo group agenda zikola ki kuzimalawo ate era abafudde ku mulembe guno bangi nnyo bano batuuze ne bakola ki ne bakoowa kaakati munnange mbwateeka mwanga atunnyonnyola butya Sseggona bwe yalya mu bannakampala olukwe naye abantu abo mubeera mubeesibako olaba kati walukagga tomugeraageranya ku Sseggona nga naye ali wali avimba kakati naye maama abatulaba mwasuze bulungi muli bulungi munzikirize amannya neyanjule mbwateeka Mwaggafa MP Gara West era nsooke okwetondera eggwanga kulwa okubalyamu olukwe ffe nga bammemba ba palamenti obutayamba bannayuganda ensonga gye ndeeta olwaleero tukedde ng'ennaku z'omwezi ziri lumu mwezi ogwa Novemba nga bannaffe e Kampala mu downtown bali mu kukaaba amataba gabamazeeko amataba gabalidde ne gabamalawo naye kireese obuzibu ffe bammemba ba palamenti ffe twabatunda ensonga gye ndeeta nze ntuula ku kakiiko kaakosase mu palamenti akalondoola ebimu ebitongole bya gavumenti engeri gye bikolamu emirimu baatuwa okunoonyereza engeri haamu gye yafunamu obuyinza obuzimba ku myala ng'akakiiko kaffe akakulembera ye mwami Sseggona Medani Lubega twakufuba nnyo naye nga Honorable Sseggona ne ttiimu yo abamu nga mukukuta twafuba nnyo okubabuuza mutuwe ripooti tuyambe bannayuganda ripooti nga mutulaga muli bize mugikola ne bakkiraako abamu mukukuta nayo kiro nga haamu amaze obbawa omudidi gwa ssente gwe gubabonyaabonya nze njagala kwebaza Honorable Nsibambi ono wa Jalia City njagala kwebaza Honorable Naluyima ono wewakiso kubanga twakagezaako tulabe ku report tumanye ebirimu tusobole okuleeta minority report nga tukuba hamu nga tumanye ekintu kye bakola kya bulabe abantu bajja kufiirwa emaali abantu bajja kubonaabona kubanga abamu nti baagala kusakinyusa President Museveni ffe ebimu ebitubonyaabonya okulaba nti gavumenti etukalakatta n'etubonyaabonya ne tugenda okwewandiisa ne batujjamu ne tubeerawo nga tebakyatwetaaga tubeere mu palamenti tebakyetaaga tuweereze lwa mazima gaffe nti emitwe gyaffe gitweyimirira so baganda bange teri muntu eyasinga obbatunda ng'omwana wammwe gwe mumanyi Sseggona ne ttiimu ye baagenda ne bakukuta n'ekiripooti ne baganda tetukirabako ne bakireeta mu palamenti kwolwo nga bamaze okuteesa nti ne ku palamenti eyo ripooti tebagisomanga kaakati kwolwo presiding officer yagamba nti ku lw'obudde ezo ripooti zonna tuziyise by omnibus nga tezisomeddwamu ziyise za ripooti nga 6 nga 3 era ne ripooti eyali ewagira haamu okukola emirimu gye yayitiramu ebyo nga teri memba wa palamenti gw'obuuza n'asobola okukubuulira ebyalimu kubanga bagamba tuyise kubanga pulezidenti yabagamba mubeere nga mulonda abantu ab'emitwe nga mikalu kasita babasobola okuyisa ekyo kyokka kyayagala so kakati bamitwe mikalu bayisa ne bakiwagira nga tebamanyi kye bawagira nga haamu teyafuna na environmental impact assessment bine byannemu okukakasa ne bamanya nti kino tekisi kya bulabe haamu nga physical planning gundi ya KCCA teina bya approving nga teina byemanyi ekintu ne kiyita bannayuganda kati yennaku gye muli mu kubonaabona mwe abasuubuzi abali downtown kaakati njagala bategeeza nti ekibabonyaabonya kyekyo ekintu kyayita nga bamemba bamaze okufuna omudidi gwa ssente era nakwatibwa enyiike n'enkubira Honorable Joel Ssenyonyi n'emugamba Honorable Joel mutukoze bubi opposition ne mutandika okulya ssente ne muyisaba ripooti nga tebiriiwo n'aŋŋamba bitya ne munnyonnyola ekyabaddewo Sseggona kye yakoze
nengamba njabba wemula njabba swaza lumu yangamba Honorable bwe bali kumbuulira katulabe kye tusobola okukola era nze kyemmanyi Honorable Joel njagala kwebaza abamu kye mutamanyi Honorable Seggona kye baagaana okumuweera kaadi ye gundi okuvaayo neetegeera nti Honorable Seggona yakwata ku ssente za hamu n'ayisa ekintu ekyo mu ngeri etaategeerekeka. So baganda bange njagala bategeeza nti abantu baalya ssente kyekiri mu kubonyaabonya bannayuganda, kyekiri mu kubonyaabonya mmwe abasuubuzi. N'olwekyo njagala bategeeza nti nze kyensuubira tebaŋŋamba naye kyemmanyi ensonga zange ze nawaayo ze ziyinza okuba zaaviirako Seggona obutafuna kaadi. Ate baali tebayinza kuvaayo bamukube nga bwe baakuba mpuuga kubanga mwandirowoozezza nti ndowooza bano babakuba buli gwe bakuba ku ludda lwa ssente. N'olwekyo tubonyaabonyeza bannayuganda kyova olaba ffe abamu baatumye kaadi abamu baatulemesezza ne twewandiisa ne batugjamu kubanga ebigambo bye twogera terina gwe bisobola okuwoomera. Nsaba akantu kano mukadiweetinge mukatagingeko gali amata bagenda bye simanyi bikola katambule ensi etegeere at least abaana bali tulabako ne batujulira. twakikoze dda muganda wange ffe batuyita bampulira kakubye totawaana na kuddaawo nti bannange nsaba mukataagingeko tomanyi kubikola ffe tubimanyi era twabitaaginzeeko dda naye nga munnange weebale nnyo kubanga bagamba eryokanga netonya ne tulaba ensisira bwe zikola ki bwezenkana emyoyo. Okitegedde abantu nga baayogera era ensonga mboteka mwagijjayo bulungi nnyo nti singa ate era baabireetamu ssente bandibadde batandika nti olaba anti nabo tebaabiteekamu ssente bagaa kika tukiveeko kubanga ebitaano byatufukira ebitaano oba n'empoga esaawa eno akyavimba. Kaakati kobbo katukole kikibi kigwana wala vetting ate kaadi baagimukuumya nga bagiwa walukagga ng'abantu boogera kati mujjawo otya Seggona n'oleeta walukagga kati the likes of Ssemujju kitegeeza naabo tulina okubeegendereza ennyo kubanga sisuubira kuba nti Ssemujju ebintu ebyo tabimanyi. Nze sisuubira nti tabimanyi kubanga atulaga buli kimu akimanyi ekiri mu palamenti era yakulitisayizinga nnyo ku nsonga ya Seggona. Kakati who is Ssemujju ddala omutuufu yaani Ssemujju nti nga bwe yeeyogerako nti nno ab'ekira tebalina muntu kugamba wakuleeta amwenkana okwogera ennyo mu palamenti ng'oyogera ku fula ya palamenti buli kaseera kyekikulu oba okulonda ekyo oba okusemba ekyo ekinaagasa eggwanga kubanga ekintu ne baba tomanyi luzungu nnyo ne bakikunyonyola mu lulimi lwo oba n'okitegeera mu lulimi lwo n'oba ng'osobola okusalawo ekituufu zengamba kyekisinga kubanga kati tulumbiddwa abantu abo tulina kiraasi eyo ey'abayina maaki eyo mbu bateesa nnyo boogera nnyo mu palamenti naye nga emitima gy'abavadda wano giri mu nsawo zaabwe. Kati ekintu ekyo bayinza kinyonyola batya? Njagala Ssemujju Seggona bonna bajje bannyonnyola okuleka okwegaana naye nga ekituufu kiri nti hamu bataddewo banoonye assessment eyafuna atya olukusa definitely Museveni ye yalumuwa kati bataddemu essente ate sente ze bateekamu sente za mwe wa musolo kugamba Uganda ebonaabona emirundi ebiri ezo oba okitegeera kiringa bonogamba nti asinga kukubisa gwokoze eki gwokutte. Bano abasajja batujooze nnyo batumanyidde nnyo yensonga ki protest vote yeetaagisa. Kwata ballot paper gitunuulire vote tunuulire erinnya ly'omuntu katugeze Robert Kyagulanyi Ssentamu oba omubaka oba omulala yenna ku mutendera gwonna then erinnya lye lisooka lisome bulungi akafaananyiko kalabe bulungi nnyo akabonera mbuleera box eddako eyokuna we wagenda tiiki oba ekinkumu tosussa tiiki ku tiikinga nakatinko tikantiikinga ennyo ebuuka akabox akaduukafu
tiikingako katono n'ekinku muteekamu kitono tekibuka ka box ate towandika kigambo kirala kyonna ku ballot paper kubanga kalulu kajja kuba kafu tovuma tokola kinti owandikeko ebigambo ebivuma akalulu ko kajja kuba kafu abasajja bano waakiri tutandikiraawo naye era tujja kgenda tubasoggola mpola bwe tubatundula mpola ng'abatundula envunza kubanga Uganda eno okutereera abantu abamu oba oli awo tulina okubejjako nabagamba ekintu kino nkiremerako nti mmwe abagatta ebya Buganda Mengo ne struggle kitegeeza nti mugattiriza ebintu ebitakwatagana kubanga eri vampire yabaluma dda kitegeeza abo nabo beetaaga kusooka kupoozinga kakati Sseggona mumulaba be bantu ba Buganda abateeketeeke Mpuuga mubalaba be bantu ba Buganda abateeketeeke era Katikkiro mulaba afaayo nnyo ne Katikkiro kennyini naye byayogera bikaabya alaga tali wamu n'abantu n'obulumi bw'abantu yawuza kimu ekyamazima omulimu gwa Museveni guno tugerageranya kugira egyabajega kakati ddala omunaku addukirewa Robert Kyagulanyi Ssentamu yatukakasiza naluga nti Kabaka bamuwamba dda talinaawo era temumulinda kubeera kuteekayo eddoboozi lye yakyogedde ng'ali Butambala wano era ng'era bwe kiri mu mboozi zaffe eddako tugenda kuba tulaba ebintu ebyo nalwaki ddala abasajja bano bakola kinene nnyo okulaba nga basaanyaawo true opposition Kyagulanyi bamulabira ddala nga omulabe namba emu agenda okuba nti ekintu kyabwe akisattulula babadde batuzannyiraawo awo opposition eyo be boogera ennyo mu palamenti ate be baasoma be bateeketeeke naye muganda wange kuno bakuyita kulabisa ate tewaliiwo kintu na kimu kitagenda kuvaayo kujja mu musana nti okunama ko baakunamye dda lwakuba nti bampaka baga nti wempaka akunama emeka akunama ebiri kambasiibulire wano Mukama Katonda atuseekanye mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atulaje bulijjo akuume